buli muntu waali aliko etteeka erimutwala. Amateeka agamu gakolebwa ggwanga waliwo ag'eddiini nango ge tweteerawo. Ssemateeka alina kkooti endala zassaawo okusobola okulaba nga zikwasisa amateeka mu bantu bantu ab'enjawulo. Zo kkooti ki ezoogerwako ku mutendera guno? Okugeza tulina military court, waliyo ne kkooti endala zetuyita industrial court. Industrial court zino nga zezikola ku nsonga z'abakozi. Kkooti eno y'ebyobusuubuzi erina mugaso ki? Singa olina ensonga nti omukozi tebansasudde ssente zange mmanji emyezi bwegiti, bangobye, tebankadde notisi nga bangoba, tebakoze ki, ensonga ezo muzitwale mu ba labour officer. Labour officers babeera ku buli district ez'enjawulo, ku bitebe bya district. Ensonga eyo singa labour officer alemererwa ogikolako, oba osobola bulungi okugitwala ku ki, oba osobola bulungi ogitwala mu industrial court. Industrial court nekola ki, nesalawo kw'eyo ensonga. Gyo misango ki egikwata ku bakozi kkooti eno gyetakolako? Nga boosi wo oba mukamaawo katugeze kubya oli, katugeze oba akutunuza mu mbuga ya sitaani, ate emisango egyo togiddusa wa labour office, emisango egyo kkooti zino ezabugezi basobola okukola ki, okugikolako. Kkooti y'amagye eyogerwako obuyinza bwekusse bujjawa? Military court eno yateekebwawo ssemateeka wa Uganda w'ekyenda okusobola okulaba nti ekwasisa amateeka ku bantu abali mu bantu betwandiyise bannamagye, naye nga tujja okulambulula si bannamagye bokka be bakola ki, be balina okugenda mu military court. Zo kkooti z'amagye za bika bimeka? Bwe njogera kkooti y'amagye mba ŋŋamba field court martial, nti amagye gasobola okulaba nti oyinza otuuka ku front okulwana n'okola empisa embi n'okola ki, baba basobola okwekola mu kkooti awo okusinziira ku kiba kiriwo, ne bakusalira omusango ne gukola ki, ne guggwa. Tulina unity disciplinary courts, nga unity yetuula era ne bakudisciplininga okusinziira, ne bakwasisa amateeka okusinziira ku ki, ku mbeera eriwo. Ne tubeera ne court martial. Court martial tulina general court martial, ne tubeera ne court martial court of appeal. Ani alina okwozesebwa mu kkooti y'amagye? Asooka omuntu akola mu magye ng'omusirikale w'amagye oteeka okuba nga wotesebwa mu kkooti yaki, mu kkooti ey'amagye. Omuntu omulala nti waliwo abali mu reserve force, oba osobola okozesebwa mu kkooti yaki, mu kkooti y'amagye. Omuntu yenna awerekerako amagye nga gagenda katugeze tugenda Somalia ku lw'ebikolwa by'ogenda okukolayo, era naawe newankubadde toli munnamagye, oba osobola okozesebwa mu kkooti yaki, mu kkooti y'amagye. Watya ng'ensonga zange tezikwatagana na misango gyekuusa ku magye? Omuntu akujaaza amaanyiza, omuwoze ssente zo tasasudde, naye nga agreement yammwe yali wabweru waki, yali wabweru wamagye, tekirina we kikwataganira naki namagye. Newankubadde muli b'amagye, naye ate nga civil courts yekola ki, nga kkooti zino eziwa bulijjo zezikola ki, zezibiwozesa. Ye omuntu wa bulijjo ddi lwatwalibwa mu kkooti y'amagye? Omuntu yenna ayambako omusirikale w'amagye okuzza omusango, tugeze omuwa ssente tuzise mundu gy'alina okukola ebintu ebitali bituufu, katugeze omuyambako omuwadde emmotoka asobole okukoleramu ebintu by'omanyi nti si bituufu, katugeze amaze okuzza omusango omuyambyeko okudduka omusango ogwo, katugeze omukwese naawe amuyambyeko okukola omusango ogwo, era naawe oba osobola okukozesebwa mu kkooti y'amagye newankubadde toli munnamagye. Omuntu omulala nti omuntu asangiddwa, tugeze emmundu, amasasi, pisto, naawe omuntu newankubadde oli muntu wa bulijjo, singa osangibwa n'ebintu ebyo, era naawe osobola okukozesebwa mu kkooti yaki, kkooti y'amagye. N'omuntu omulala nti osobola okuba nga wawummula amagye naye ng'olina emisango gye wazza ng'okyali mu magye, era naawe oba osobola okukozesebwa mu kkooti yaki, kkooti y'amagye. Kiki ekibaawo singa mba simatidde na bisaliddwawo mu kkooti zino? Kkooti yonna etalina buyinza mu mateeka kukozesa muntu, ebiba bigenda mu maaso biba bweru waki, biba bweru w'amateeka.
era oba osobola okugenda mu kkooti enkulu n'osobola okuba nti weekubira enduulu ng'osaba bakujja mu kkooti eyo gye baba bakutadde okusobola okulaba nti oleetebwa mu kkooti entuufu erina okukozesa ki okozesa omusango gwo. Byonna wamu mu ggulire lyaffe lye tuyise manya ebifa ku mateeka